Weewaawo akati omukyalo ono yeddira mpologoma era erinnya lye ery'ekizungu mpulira yeeyita Luusi oba Luusi bye biki ate nno omuganda wa wano n'amala n'alituuma Lusiya. Muno abaganda ba wano mwe beeyagaliza mbu Lusiya bw'ogenda oddiwulira ng'ogamba mannya ga bajjajjaffe gwe wasikira ssengayo Lusiya oliko omuzimu gwa jjajjawe yazaala nga kitaawe yayitibwanga Lusiya. Kati abaana abato bambi nga balowooza amannya gaali gaffe fumbaavu tegaali gaffe gwe Luusi mbu Lusiya. Kale kakati Lusiya kankunnyonnyole ogambye weddira mpologoma oli muzzukulu wa Ssebuganda Namuguzi era nga musibuka lwa dda era ng'olusozi olwo okwata ku lw'ematugga ogera wano oba bwayise eno bwe wati eno oba n'oyita ekawempe bw'otyo n'ogenda ng'agenda ekkungu eyo oba obeera tonatuuka matugga olusozi lwa dda luli awo bwe luti awo luli kasozi waggulu okitegedde abeerwa dda nno olusozi olwo baalutunda nakuba ne baguzaako abo obunaala banno omululu gwa ssente nagwo gukusobera. Kale olusozi lwaffe olwedde olwatuulangako Ssekabaka Kintu Omulamba oba obunaala tobagoba ssente zikutunza bibyo. Kale kakati ogambye oli wa mpologoma ate olabika mwe mwatunda olusozi olwo ne muguzaako abo obunaala kale kakati nyabo ng'oli muganda wa Ssebuganda no oli muzzukulu wa Ssebuganda Namuguzi era ng'osibuka lwa dda ogambye nti mulumbibwa Obuwundo mu nnyumba mulina obuwundo buyitirivu mufuuyidde obuwundo ne mufuuyira obuwundo bufa ne bumala ne budda. Ogambye obuwundo kye ki? Akati nnyabo akawundo keekweseemu bingi. Obuwundo n'ebinyira birina enjawulo kyokka tebifaanaganamukko mu kikula. Wabula ekinyira enjawulo yaakyo ekinyira kifaananamu emmese. Enjawulo y'ekinyira kyo bwe kibeera ewantu oba nga kyebase kyebaka kyesulise. Okitegedde kyo waggulu kiteekayo obugere n'akakira ne kikwata ne kinyweza awo kyo kiba kiwummudde obanga gwe bw'onooba ng'otudde ku mukeka kati ky'okutuula kwakyo kyo kituuza bugere waggulu na mukira ne kyesulika. Ekyo kye bayita ekinyira era bw'osanga ng'ekintu ekikutunuulidde wansi nga kyo kikutunuulidde kiba kinyira era bwe bagamba nti weesulise nga kinyira ekinyira kyo eva kitunula kyesulise. Okitegedde kale kyo kyekinyira. Ebinyira bisangibwa mu makyaki n'ebifo ebiziyivu ng'ebibira oba empuku. Ebinyira bituddemu ekitundutundu ky'emisambwa era bibeera mu bifo eby'emisambwa empuku ez'enjawulo ebibira n'ebifo ebiziyivu oba n'amakyaki oba emizikiti. Akale ekyo kyekinyira. Akati akawundo k'obuuzizzaako akawundo kalina makulu ki? Akawundo fasiti jjajjaffe Kiwanuka akatambuliramu mu ngeri y'ebitambulira mu bbanga oba mu ngeri y'ebibuukira mu bbanga. Akawundo era erinnya eryo Kiwanuka aliyina kubanga waliwo akatuntunu mwatambulira mu nnyonyi eno eyitibwa kawundo. Okitegedde kuba Kiwanuka yakuloosa ennyonyi zino zimmiigi netisi z'emigugu biki ennyonyi ennwanyi zikawundo ezo wezito zonna ennyonyi ezo zonna za Kiwanuka. Ate erikopita si ya Kiwanuka, erikopita ya mayembe ge gagikwoleka. Amayembe gatambulira ne mavuvumira ag'enjawulo. Kiwanuka atambulira ne mu nnumba ez'enjawulo, ennumba ezo emmyufu ennyo ate ennumba eza bbulaaka zitambulira mu mayembe. Era kyova osanga ennumba ew'omu nnyumba tozikuba toziyigganya oba ennumba ezimbye mukati mu lujja giveeko. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati nnyabo akawundo kalina ekitundu eky'obulabe mwe katambulira. Akawundo kafaanagana ekinyonyi kye bayita mpaabaana mu mizizo. Mpaabaana bw'ogiraba ewuwo nga lubaala akubanja eba ebika. Bw'olaba namunyeenya ewuwo nga lubaala akubanja aba abika. Bw'olaba ekiwuugulu nga kikaabira ewuwo nga lubaala akubanja kiba kibika. Ekiwuugulu omulimo gwakyo kiwuugulu kituddemu ejjembe ery'ekyama eriyitibwa kawuugulu. Era waliwo oluyimba olugamba nti galiba amawuugulu ge gali genda okumbika. Galiba amawuugulu aga Kabaka nnyabo. Galiba amawuugulu ge gali genda okumbika.
galiba amawugulu. Kati ekiwugulu jjembe lyakyama era ekiwugulu ejjembe eryo teririnya ku mutwe lyakyama nga bw'onoobeera n'eggwanga nga lirimu safe house ezo ezeekyama amakomera ageekyama. Kati n'ebiwugulu ebyo mayembe ga Kabaka, mayembe ga Walumba ageekyama, kawugulu jjembe. Okitegedde? Kati bw'olaba ekiwugulu ewo nga kikaabirawo nga lubaala akuluma, muganda wange kigobere wala, gamba kibi kigwana wala, kwata ejjinja. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati akawundo kye ki? Obuwundo okujja mu nnyumba yo n'obufuuyira nga bufa bwe budda kya bulabe nnyo. Akawundo akatalina buzibu ke kawundo akajja ewuwo n'okalwanyisa ne buggwamu ne bugenda ne butadda. Naye obuwundo obugenda nga bwe budda, kati njagala tusome kawundo otegere bulungi akawundo kye ki. Akawundo bamu ku basirikale ba Kabaka abatudde mu mayembe agatalinnya ku mitwe abeekyama. Okitegedde? Nkubanjanga ne batakuntuma ge mayembe ago, nkubanjanga ne batakuntuma. Kati ewammwe mu famire amayembe oba lubaale abeera babanjizza ng'abalemereddwa. Nkubanjanga ne batakuntuma. Kati amayembe ne gadda mu kkowe eddala, mayembe gajjira mu bbala ly'otegeera n'olema, ne gagamba katukyuse langi, ne gajjira mu buwundo. Amayembe agajjira mu buwundo kye ki? Lubaale aba atabuse. Waliwo woolotera enseenene, enseenene balangira, ate wabanga lubaale akubanya enseenene bafu. Olw'ensonga omulangira omukulu ye Walumbe, ye Kabaka, kye bayita ekirangira ekikulu kye kitambo ekyaleetebwa jjajjammwe. Enseenene lubaale nga babanja buloozi lootamu bamujja kufiirwayo abantu oba omuntu. Kyokka ate bw'oba okola lubaale bw'oloota enseenene abalangira babeera bazze mu bulungi. Kyokka ate abalangira abo bwe bakubanja n'olema beefuulamu omulangira omu n'afuuka bamweyana, kubanga enseenene bw'emala okulaluka eba tekyakwatika. Enseenene ng'obudde bukyali buteefu, genda ogikwate era ojja kuweza akaveera. Bw'olinda omusana ne gugyakako oba tojja kusobola kukwata nseenene oziweze. Kati ye lubaale. Abalangira bo balinda okutaama waba tebakyakwatikako, bonna beekuŋŋanya wamu ne bafuukamu bamweyana. Ye muzzukulu g'osanga bamweyana amuzunza amuzza wano nawali nga ne bwasamira ne bwakola atya lubaale amulemeredde nga bamweyana amuluma, buli kyakola kyonna kitudde ku buzaabuza. Okitegedde? Kakati akatuntundu k'obuwundo kano lubaale yababanja mu bulungi ne mulema. Amayembe bulijjo bagabatumira, muloota pikipiki, muloota abasirikale, muloota entalo, basirikale bangoba biki n'ogaana okutegeera owooza nkyakola ssente, ate omusajja tayagala bya lubaale, ate biki banaawulira batya kitange musomi. N'oloota ng'entalo abasirikale bakugoba bakola ki, n'ogaana okwebuuza naye ebingoba lwaki sigenda ne mbinoonyako ne mbimanya n'olema. Kati amayembe bakubanjanga ne batakuntuma. Kati obuwundo bujja busenga ewammwe, mubufuuyira wiiki emu ne wadda obulala, ne mubufuuyira wiiki emu ne wadda obulala. Amayembe gaababanja mu bbala liri lye mutegeera kati gazze mu kituntuntu kye mutasobola kumanya. Mutandise okugula eddagala erifuuyira olumbugu ery'obuwundo mufuuyira. Mubufuuyira ne bugenda naye nga waafuukawo olusu lwabwo bulina okudda ne budda. Ago ge mayembe ageekyama, obuwundo. Okitegedde? Akawundo we katudde kafuulawo ttooyi. Era ennyumba etandika okuwunya nga ttooyi. Ttooyi kye ki? Ttooyi nnyumba ya Kabaka. Okitegedde? Obuwundo bubeera mu kifulukwa. Obuwundo bubeera bulangirira akaseera akajja akazibu ti ennyumba eno ejja kutuuka efuuka ekifulukwa. Obuwundo bubeera mu makyaki omubeera abantu abajja ne beeyiwa lumu ne bamala ne bagenda. Obuwundo bubeera mu bifulukwa. Kyaki by'ebimu ku bintu ebibalibwa mu bifulukwa. Okitegedde? Kyaki by'ebimu ku bintu ebibalibwa mu bifulukwa. Ate ennyumba y'abantu mwe babeera mwe basula we basiiba tebalibwa mu kifulukwa. Ekifulukwa kye kintu ekibeeramu abantu ne bamala ne basenguka ne bagenda ne kisigala kyangaala ze kyaki. Kyaki bifulukwa. Okitegedde? Ate ennyumba omubeera abantu si kifulukwa. Otegedde? Ennyumba endala ekola ekifulukwa ye nnyumba eyabeerangamu abagenzi bajjajjammwe mwamba mubeera Kampala ne mugendako ewaka okulima ekijja ne muggulawo ne muyingira ne muliiramu ekijjulo ne mugisiba ne muddayo kuba tewakyaliwo abeerawo. Ennyumba eba yafuuka kifulukwa. Ne kyaki bweri. Kyaki musobola ogiggula ku Lwomukaaga ng'enkya waliyo emmisa ne mugirongoosa bulungi.
enkya ne wabeerayo emmisa oba saaviisi abantu ne beeyiwalumu abantu 1,300 ne bajjuza kyaki ne basoma saaviisi oba emmisa ne bagisiba ku Mande neddamu neefuuka kyangaala Obuwundo ne bugyefuga kyekimu ku kintu ekibalibwa ng'ekifulukwa okitegedde oba ne baggulawo ko mu lunaku olwerere nga 1 oba 2 kye bayita ekifulukwa. Obuwundo bubeera mu kifulukwa. Obuwundo si kirungi kusenga mu maka g'abantu balamu. Obuwundo bulanga kufa. Okitegedde Obuwundo bulanga kufa. Enkwale eranga kufa. Enkwale beetumiddwa mizimu. Enkwale tejjira mu kituntundu kya Walumbe oba kituntundu kya Kabaka. Enkwale ejjira mu kitundu kya mizimu era emirembe gy'enkwale egifuna eyiseeko mu kijja oba ku kijja era enkwale zinaabira ku kijja era enkwale babaka mu kituntundu ky'emizimu be babaka b'emizimu abakulu. Enkwale si kirungi kusala mu lujja wakati. Bwesala mu lujja wakati kiringanga edda olumbe bwe lwakwatanga abantu ne bafa ne baggwawo oluggi ne baluteekako akabugo ng'oli bw'ayita mu kkubo bamugamba abaawo bafa ne baggwawo. Enkwale bwe yasalanga mu lujja abantu bano balina emikolo gye baakolanga. Enkwale ng'eyise mu lujja. Enkwale si kirungi kuyita mu lujja lw'abalamu. Mu famire ye enkwale mweyise mubaamu omuzimu ng'oba oluusi baaguteekako eddagala mu ngeri enkyamu oba nga baagusibira ebweru oba nga baagusibira munda. Omuzimu ogwo nga gugenda kutandika okulwanyisa abamu ku baana baawo abato okubatta obamalawo n'okubasaanyaawo. Enkwale mubaka nga bw'olaba mpa abaana mubaka, ekiwuggulu mubaka, namunyenye mubaka, okuloota ennyama mu kirooto nga lubaala abaluma mubaka. Abo bonna babaka abategeeza mu famire nti mulimu abagenda okgenda kubanga mwatujeemera. Enkwale mubaka. Ate enkwale mubaka abeera atumiddwa omuzimu nga waliwo omuzimu ogwanyiga mu famire omwo nga tegwagala kumanya, gwagala kubasala busazi. Okitegedde Obuwundo mubaka. Obuwundo bubaka bwa Kabaka. Obuwundo bubaka bwa Walumbe. Era Obuwundo bw'obulaba mu famire mwezuule. Wabula Obuwundo obutali bwa bulabe bwe buno obujja n'owulira nga bukaaba ne muleeta eddagala ne mubufuuyira ne bugenda ne butadda. Ne waliwo Obuwundo okubayiikiriza ne bujjagawanye ne mubufuuyira ne mulaba nga mufunga bufudde n'obumu ne mbulabako. Ne wayitawo wiiki ne budda. Obuwundo ne bubafuukira Obuwundo mubufuuyira Obuwundo tebugenda. Okitegedde ewaka wammwe wabaawo ekizibu ku bazadde bammwe. Obuwundo bwe buyingidde abazadde baba n'ekizibu emabega kye bataatereeza. Abaana muyina kwekolamu mulimu. Abazadde baagayala ne babazaala. Nnyumba y'owakati kyaggwamu Buwundo. Waliwo ekifulukwa ekijja abazadde enkya tebaliiwo. Ate bwe bamala okuvaawo ekireese Obuwundo kikwata baana. Okitegedde kansuubire nti nkuzzeemu ategeera aba ategedde. Obuwundo bwe bujjanga ewammwe we muzaalwa taata ne maama weebali oba jjajjammwe amaka ga jjajjammwe bajjajjammwe weebali. Abantu abo batudde mu maka omwo baba tebagenda kuwangaala wadde babeera bakulu ne babeera babuzayo ebbanga ttono naye Obuwundo bulanga. Obuwundo basirikale ab'ekyama, amayembe agateeyoleka era agatalinnya ku mutwe era agatali ga lwatu. Bwe Buwundo bujjidde mu kitundutundu kya bukambwe. Okitegedde Obuwundo butandika okupama mu nnyumba era neewunya nga ttooyi ne bubalangirirako ekitundutundu ekyokuba ng'ennyumba eno kifulukwa. Ennyumba ye bakifulukwa. Obuwundo bukyala mu nnyumba ezirimu abantu baazo nga baafa ne zisibwa. Obuwundo bukyala mu nnyumba ezirimu abantu abalamu ng'enkya amaka go gagenda kusibwa. Abantu baamu bagenda. Enjuki okukyala mu nnyumba yammwe kabonera akabalaga ekitundutundu ky'amayembe nga gaagala nnyumba yaago. Bwe mugaana enjuki ne zizimba mu kasolya waggulu ne zibeerawo ne ziremerawo, amaka go gabeera gagenda kufuuka kifulukwa. Ejjembe lya Namuzinda, erinnya Namuzinda okuggyako ng'oli talitegedde. Namuzinda azinda buzinzi, akuzinda paka lwakugobawo. Okitegedde Obwakabaka bw'e Busoga obutumibwa Kyabazinga, Abasoga bennyini tebalina kabaka. Kabaka w'e Busoga yava Buganda omubereberye. Okitegedde bw'amala okuba ne muganda we Buganda nga kabaka kabaka muganda we naye n'anoonya agenda afuna obwakabaka. N'ava eno n'Abaganda ne balumba Abasoga abaaliyo ebiseera ebyo ne batandika okulwanyisa amafumu, ebitala n'engabo.
abasoga bali ekyabawanguza nga bo kasuka effumu alina kumala kutuukako nga basogga busozi kyekyabatumya abasoga. Omuganda wa wano nga mugezi si mugezi mulwadde asinzira bunaayira n'akasuka effumu ne likuteeba bali ne battibwa abasigalawo ne bawanika. Eyali akulembedde abaganda bano n'afuuka kabaka waabwe. Bali mu kwemulugunya okw'ekika ekyowaggulu mu kwogerera mu nkwawa n'obwama omusajja atuzingizza. Kabaka bw'amala okulya obwakabaka abaamulabangako baagamba nti abaayo yazinda bazinge, yabazingiza n'abazingiza n'abafuga. Okuva olwo n'ayitibwa Kyabazinga. Omusoga yennyini Nakabala talina kabaka, okitegedde? Obwa Kyabazinga obwakabaka bwabo bw'olubereberye, kabaka eyasooka okulya obwakabaka yava mu Buganda, era abasoga baganda ba Buganda. Kyabazinga muganda wa bwakabaka bwa Buganda, okitegedde? Ekigambo kuzingiza bw'otaweebwa bw'oteerwanako oba ogenda kufuuka kifuulikwa. Kakati ekituntundu ky'enjuki nga zikulumbye ewuwo, enjuki zitera okugenda mu mayumba agalimu abaafa nga baafa, enjuki neewamba akasolya waggulu oba mu bbaati n'ebeera awo. Enjuki bw'ejja ku nnyumba y'abalamu n'eteekawo omuzinga gwayo oba mu kasolya waggulu oba mu labba ne zibeera awo oba mu mulyango, abantu b'omwo ebbanga ttono nnyo baba bagenda kendeera, ntegeeza kufa. Ebintu ebimu muleke kubizannyisa. Enjuki ziba zaagala muzinga gwago, eryo jjembe eddamba lya namuzinda. Enjuki bw'ekuzindanga ewuwo, waliwo enjuki ekuzinda n'egenda, waliwo enjuki ejja ng'etegeeza abaana balongo. Enjuki eyo bw'ejja mu maka go olina okumanya nti abalongo batubanja, mutereeze abalongo bamutekewo ekibbo ky'abaana. Era enjuki ezo okuzitegeera nti z'abalongo bazaawulira wano. Enjuki z'abalongo olina okuteeka amazzi mu bbaafu, okitegedde, n'oteekamu amalagala, kubanga amalagala ge gategeeza mama Nattimba omulezi w'abaana nannyini baana. Amalagala go goolota nga galanze gategeeza mama Nattimba, ate amalagala gali ku lumonde ng'ekisiri kikadde gategeeza malaalo g'ewammwe nga gaazika. Ate lumonde gwe babyadde eggulo ng'amalagala gasimbye, lubaala bagamba kusimba nsonga. Ate omusiri gwa lumonde nga tebannaba gubyala kitegeeza bijja byewammwe. Ebijja ekisiri kya lumonde kikadde bw'okiroota kitegeeza ekijja kyewammwe nga kikubanja genda kulima. Amalagala agalanze oba agamu olusuku bw'ogaloota gategeeza mama Nattimba. Mama Nattimba ye nannyini baana kuba yavaamu Nambi, Nambi n'azaala ensi eno ye Nattimba. Kati okutegeera enjuki ezo nti z'abaana, teeka amazzi mu bbaafu gateeke ku nsonda ne ku nsonda ogambe abaana abalongo mbategedde mbagabuliddeko wano, suulamu amalagala. Ojja kulaba enjuki ezo nga zigenze. Bwe zitaagende ng'omanya nti eryo jjembe namuzinda. Ejjembe namuzinda genda ofune omuzinga oguteeke waka bw'oba oli ku poloti, gwanjule oguteekemu akabisi k'enjuki gusimbe mu nsonda, ogambe bwe ndifuna ewagazi jjajja naawe ndikuwa w'obeera, oteeke omuzinga ogwo mu nnyumba, kubanga bw'obeera ewafunda bw'onooguwanika ne ziyingira zijja kuluma abantu. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Enjuki bwe zikuzindanga ewuwo ne zibeera mu nnyumba oba mu kasolya temweyibaala, ebbanga tono nnyo myaka mitono kitammwe bw'abanga waali obudde bwonna agenda. Wadde ng'olwaliro yeeraba nga mulamu, ekimbe kijja mukwata lumu bw'anaazimba amagulu tajja kuddangula oba omugongo oba okuva wansi n'agwa oba ento mutomera awaka. Taata ne maama obudde bwonna baba bagenda, enjuki singa zibazinda mu nnyumba, oyo namuzinda ly'ejjembe erisinga obukambwe ennyo kasitali kuzingiza. Kasitali kuzingiza ne likwetoola sayidi ne sayidi, oba ojja genda oyagala oba toyagala, awo oba ojja kuvaawo. Taata ne maama babeera baliko ebbanja, abaana mulina kwekolamu mulimo, ne mulabika nga mutereeza ensonga ezo, ne mugula n'omuzinga ne muguteeka mu lusuku ne guyingiramu enjuki. Kyokka omuzinga gwali mu ttawuni oba ku poloti si mulungi kuteekawo, waakiri ogutwala mu kyalo kuba gwetaaga wagazi oba mutuba waggulu. Ejjembe ne muliwo ennyumba yaalyo, okitegedde. Omuzinga ogwo nagwo tuli gubasomesaako, gugendamu empagi mmeka, gukolebwa gutya, guyisibwa gutya, enjuki ziyingira zitya. Bityo ebifaanaganako bwe bityo. Kakati gwe yabuuzizza ekibuuzo kino ekya oba kya buwundo, kansuubire nti otegedde bulungi. Obuwundo kye ki? Obuwundo obuzze n'obulwanyisa ne bugenda tebulina buzibu, kubanga obuwundo buyinza okuba nti we busanga we buyingira bwabulidde obubeera ne bubeerawo awo ne mbugoba ne bugenda. Naye obuwundo obuyina ekibuleese, bwe buwundo bw'olwanyisa n'obutta bwe budda, n'obulwanyisa n'obutta bwe budda bubeera bubika.
Obuwundo bubika ate bubika makago kusibibwawo bubika maka kusaanawo lujji kulugalabawo kugenda kufuuka kifulukwa Obuwundo bujja mu kifulukwa okitegedde mwalemu okutuwa we tubeera nammwe temujja kubeerawo wano okitegedde tutumiddwa walumbe ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati bwe mulaba Obuwundo obwo taata ne mama weebali ebbanja liba kkadde nga kkulu liba banjibwa kuva dda abaana mwesibe ebbiri mwekolemu omulimo mutandike okunoonya ensonga mutegeere obuwangwa bwammwe n'ennono okitegedde muwulira ebigambo bino naye mwetereeze abantu b'ensi mubuze nnyo muddeeka munoonye ensonga z'abajjajjammwe mulekenga kufanga mu bintu bitaliimu ebintu bino byonna mbiwulira abantu abasinga obubonero mujja bulabanga eyo naye nga muyinako okumanya ekigendererwa kyaffe bwe bwannakyewa tubasomesa ebintu bino ebitaliiko musaala wabula mutambule n'okumanya amalusu ne gatuggwa mu kamwa mutambule n'okumanya enkya muleme kuddamu kubuzaabuzibwa abantu mwetereza abantu muzzeewo ennono zammwe abantu mwagale bajjajjammwe si babi si ye yali sitaani ngaba basomesa babagamba si yali sitaani zino mpewo za waka okitegedde mpewo nansangwa za mu nnyumba okitegedde endezi enzadde si bye bino ate naguza amayembe n'enteeka wali essabo ebyo si ye lubaali wabula empewo ezammwe endezi zinansangwa mugendeko ku basawo mwebuuze basenkulu ne bannankulu abamu balina ebigambo ebirungi ate abamu asobola bulungi nnyo okulambikira ensonga zo mwebuuze buli omu abeeko ne kyakolawo okitegedde oyo tata ne maama mwe muva ekintu lubaale y'empagi y'ekika si ye sitaani kubanga lubaale tebamugula tolina gy'omusuubula ate sitaani osobola okugenda wali n'osuubula ebintu ne bikutuma okutta ne bikutuma okubba ne bikutuma okuloga lubaale tayina mize egyo takutuma kutta wadde okuloga wadde okubba ebintu ebitali bibyo tokozesa bitali bibyo tosobola kukuma nkuzo bye mu byoto bya lubaale eno lubaale empewo za kika mwawule bulungi ebintu bino babagamba nti ye sitaani okusobola okusuula ebyammwe mubuuke ne biri weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.